bamutidde ku mulimu omusajja wattu wabula ng'ate ne Birungi Samantha tugenda kuba tumubatuusaako mu butambi buno olunaku olwaleero. Wabula nkusaba gwe wena obeere nga otwegattako oba obadde tonaba twegattako jangu otwegatteko subscribing okwate ne kadde nga buli video yonna gye tuteekayo ebeera ekutuukako. Ate nga mu ekyo bw'oba omaze okulaba videos neno tukusaba obeere nga okomentinga kubanga comments zammwe za muwendo nnyo za makulu nnyo gye tuli kubanga naffe munnange tuyigamu ate ffe baani naffe tetuli perfect tuli bakatonda nti buli kimu tukitegeera. Wabula woba olesewo comment esobola okukyusa obulamu bwange teekako n'abo abalala ababeera nga balaba obutambi buno. Wabula ate nga mbabuuzaako eyo yonna gye muli kansuubira nti buli omu ali bulungi and of course nkimanyi buli omu ali bulungi eyo yonna gy'owangalira okuba nga otulaba. Wabula nga yenze Shila Adita gwe n'abadde tannaba kubanga omanya gwe na amanyi nange kimanyi nti no enkwagala nnyo ow'omukwano. Wabula tukedde n'amawulire g'omusajja Bambi Sobi gwe tubadde tumanyi obulungi omubbi akyasinze okuba nga mwatiikirivu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nyugunya, mutemu, mafia, byonna pilot nga byonna wobitegeera, mubbi wa ku mazzi, mubbi wa ku nnyanja, mubbi wa nnyumba, mubbi wa buyondo. Musajja atoyo olunaku olwaleero munnange amawulire gatukedde nga avudde mu bulamu bw'ensi. Kyonna ekituusewo mu bujjuvu nyinza okuba nga sikimanyi bulungi kubanga omuntu atabadde ku siini of course tubaamu n'okutamwattamu ateekako okusala ebigambo tetumanyi kituufu bamusse batya baamutidde ki n'ebintu ebirala biyinza okuba ezimu ku nsonga ezamusiza nga ziri pasono. Era munnange kunyolwa nnyo ku sayidi ya famire ya mwami oyo. Katusabe Mukama abeere nga amuwa ekiwumulo ekikyasinze emirembe ate era amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Nze siba mbagamba we are not perfect, stop hating on people. Mwagala abantu, omuntu gw'otayagala mwesonyiwe mulabe bulabi. Wabula ate eyo nga tuvuddeyo ku nsonga z'omugenzi Sobi tugendako mu nsonga za Birungi Samantha. Birungi Samantha tali mu mbeera nnungi nga tetunaba kumala budde katusooke tugendeko mu butambi bwa Birungi Samantha ate era tubeere nga tukomawo. Bwatyo Birungi Samantha bw'afaanana naye abaffe kambabuuze immwe mwina abaali bamanyi Birungi Samantha. Oli eyakola akalango ka MTN, oli eyabeera mu mizannyo egy'enjawulo n'azannyako ne Alan Cruz, oli mukyala wa Abed ne Samantha owaleero webeesanga mu kkubo tebasobola kulwana. Gwe kankubuuze tolowooza nti ono si ye ayinza okuba nga muganda we oba nga photocopy? Sooka ombuulire bulungi nange munnange manyi okubuzaabuzibwa ezo zonna ensonga ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Birungi Samantha. I don't want to go deep through that nti bino nti biri nga abalawe bazenga babyogera kubanga munnange Abannayuganda si bangu. Gwe kyolaba ekinyigiriza munno gw'oseka olw'okuba tekituuse ku ggwe naye nga jjukira in this era we are living in this country that we are living in, on this earth that we are living on, munange, a lot of things can change within a minute. Don't joke with God's power. You people don't joke with God's power. So mulekere ngawo okusekerera abantu abali mu bizibu olw'okubona afana bwatyo bwatyo. And Birungi Samantha is not a fairy to oba munange she's an angel oba she's a ghost or anything taliwo kola miracles. No, ayina okusobya abantu, ayina okunyiza abantu, bayina okumukyawa, bayina okumukoowa, bayina omukolako byonna ebintu ebyenjawulo nga wobiraba. Kakati munnange yoyo nno Birungi Samantha oyo gwe mulabye mu butambi. Wabula ate nga Birungi Samantha avuddeyo nawa ensonga ze era n'agamba bannange ezimu ku nsonga ezimu mutawaanya ze zino zogenda okuba nga owulira mu katambi. Yavuddemu omwasi n'agamba omuntu eyantuusa ku kino it's not other than my husband. Mba wange ye yantuusa ku zino ensonga era tugenda mwewulirirako mu katambi kaneeno kagenda okuba nga akola ki yeeyogererayo. Wabula ng'ate tusoose ne tubawa ebifaananyi batya Birungi Samantha oli gwe tumanyi bwe yali afaanana era nga n'ebisoose mubirabye bwafaanana right now. Katugendeko mu katambi ka Birungi Samantha ate era tubeere nga tukomawo.
ofubye okusaasaanya eggulire nga bwe nina siriimu gwe wamumpa nensi enyuma ensi enyuma no Queen Peace nkubulire you be there nga you moved on long time oli mu bibyo literally you're doing your own things and then boom Simena kumanya ba network eri bulungi ze ndaba eri ku yero is the network fine kwanja agenda mu maaso na bigenda mu maaso Hawa Adams I blocked the idiot a long time ago. There is that one ex nga tasobola kwesonyiwa like literally tasobola kwesonyiwa I fought with you spiritually you have failed spiritually kogwe kolulete ku ground battle sisirabanko omusajja munene ate wa kitiibwa ekitalo otisa boyfriend wange ebyo byoyogera ebyo birabo bitiisa omusala mwami wange bitiisa omwami wange mukwano yes n'omwana Eroa, doi, njagala kutwala mutwaliro because you look bad. Who told you? When I was with you, I looked more bad because I looked like a pig. I resembled you way too much. Yeah, that in fact, like a baby. Kendi nako. You know? Yeah, it is how you know, umwana otumuzako. Yeah, so, abo to my era. You have manipulated everyone, like literally. You have manipulated everyone. Okungera ku manipulation yo wagenze kwereta mu kabox. Bwati oli mulwadde njala kutwala mutwala kakisajja kwe. Nsontosa. Eka inyoko yatuyanira kimyezi mwenda. Sira abakula ikubali bamanyi olina amagezi. Neko na serious note. Otambuza olugambo wanona wali wanona ate bayira we kyotamanyi bogenda oyogera nabo benyini bantuukirira ne bagamba buli kimu kyobagamba. And the one thing I tell them is I moved on. I don't care what is going on with you. And first of all, next time oba okyayagala omukazi tuukira ku makya kwekuluntaza totusunzaako kuyita akasolo buli wamu. Tokola bintu by'omanyi nti tebigera kuleetera okuluzinga omukazi ng'omwagala. Ate omaze omuluzinga now you are playing a victim. Ate yego omusuulawo nze wankya wandi mulwadde nga saadde okwejja mu kinaabiro. Nina screenshots zo zonna ku Google yange in case you're still fucking up. Essaawa yonna nsobola okufulumya screenshots zonna ensi neemanya n'obulwa ne woonywa amazzi because wali okimanyi how you treated me. Omanyi bulungi nnyo nga bwe wali ompisa. Olw'okubanga they told you I lost my phone. Obwongo bwo bukulowoozesa kati kankole emiwunyo takyalina screenshots sorry ziri ku Google. Zina zonna. As a matter of fact, this is the last warning because nsobola okufulumya emu ku emu that even your mother will be disgraced. If you ate yego omusuulawo nze wankya wandi mulwadde nga saadde okwejja mu kinaabiro. Nina screenshots zo zonna ku Google yange in case you're still fucking up. Essaawa yonna nsobola okufulumya screenshots zonna ensi neemanya n'obulwa ne woonywa amazzi because wali okimanyi how you treated me. Omanyi bulungi nnyo nga bwe wali ompisa. Olw'okubanga they told you I lost my phone. Obwongo bwo bukulowoozesa kati kankole emiwunyo takyalina screenshots sorry ziri ku Google. Zina zonna. As a matter of fact, this is the last warning because nsobola okufulumya emu ku emu that even your mother will be disgraced if you don't let me be. Nja zifulumya n'ennyoka akwegaana. Abedi okimanyi bulungi nnyo nga natandise wano kusumulula katabo. Only rotten knows.
nsobola okusumulula obudde ne bukya nga sikuvumya ekigambo n'eki naye nga bwe kyenkugamba okimanyi bulungi nnyo kyaliwo. Obulamu bwo tozannyanga na mukazi nga mukazi mugezi. Ozze kuntwala mu ddwaliro waagulidde omwana we ali ewanyoka engoye oba ngenze wala. Nze kutwala mu ddwaliro oli bubi, oli mulwadde, olabika bubi. Ozze kunvuma, ozze kuntwala mu ddwaliro. Tosobola yadde nnyoko yasembayo dde okufuna akasimu ka beedi. Abantu bakimanyi bulungi nti osiiba weevuga mu Kampala naye nyoka akuzaala tali happy. Do they know that? I love that woman so much. Kuba ye yazaala mubiri teyazaala ekyo ekyoyo kyekyo ekibi nnyo. Okwogera twogedde nnyo naye abaffe osubscribinze oba nedda. Bw'oba obadde tonaba kusubscribinga kozesa eno chance osubscribinge okwate ku notification bell nga buli every video that I do upload ekutuukako bulungi nga gwe subscriber. Ate era teweerabira to comment below so that we know what you think about this video. Era nga tukusaba ekintu kimu ekirala obeere nga olikinga videos no. The more you like is the more video eno zigenda okuba nga zitambula. Muteekako nange mumpaane waaniko ng'omuntu abeerayo banoonyeza content. Ke kasimu ko kukayina okumpa kumpaana waanako bannange mbuuzaako gwe naayagala okumbuuzaako, and of course nja kuba nkuddamu bulungi nnyo, sijja kwerekerayo wabula nga ate ebya birungi Samantha bye tukyaliko tukyagenda mu maaso. We are still looking into this young girl's life. Kye kigenda mu maaso. Birungi Samantha yabaaki kye kyamutuukako ye bannayuganda endabika ya birungi Samantha bagitwotte batya? Bamuwadde amagezi ag'enjawulo n'amagezi ge bamuwadde gagenda kumuyamba oba nedda? Nga bw'omanya abannayuganda gwolowooza endowooza y'abannayuganda enkulu nnyo mu bulamu bwa birungi Samantha oba yeeyongera kumuteeka into depression and stress? Katugendeko mu ndowooza y'abannayuganda towards this young tiktoker ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwe ate era tukomewo. Birungi Samantha, my sister, sooka ojje face yo ku camera, sooka ove ku social media, towa balabe bo gap ya ku celebrating kubanga yembera gye bakwagalamu baagala kulaba ng'olabika bubi. Okitegera ekintu ekyo? Kachino kankigambe nga muganda wo maama wo jjajjaawo kubanze emyaka gyo njitayimuzinga by 2. Okitegeera n'olyoka ofuna ejange. Mukwano abantu baagala tulaba nga tuli bubi. In that kyebali essaawa eno kyebali mu kusanyukira. N'ataakuloga essaawa eno agenda vaayo agambe hey nze namutuusaawo waali naye munaye nga bizibu birala nnyo. Ekirala bw'aba nga depression za mwami Abedi we mwalimu eyagala bbaawo nga yakutuusizaawo, mbadde nkusaba weesonyiwa omusajja mujje ne mu bwongo kuba batera nnyo kurecordinga nga omwogerako. Okitegeera? Mwesonyiwe si ye kabaka w'ensi eno. Nga wenkugaye nti nze ndi mukulu okusinga tuyise mu bintu ebitayogerekeka naye mune n'osigala ng'ostandinze. Okitegeera? Osobola okulemera ku kisajja ng'olowooza mune ekyo ekikabaka ky'ensi eno ate mune n'ofuna omwana w'abandi nga kwegamba mutayimuzinga by 10 bane ng'omwana abandi buli kimu nogaye kati nali nemeeza kino ogusajja. Okitegeera ekintu ekyo? Weesonyiwe mwami Abedi mulabe bulabi. Okitegeera? Ffenna batuzaddemu abaana, sigamba nti omusajja yanonera obulamu nazalamu abaana lelele omwana biki ffenna batuzaddemu abaana naye omwana oyo mutwale ng'omukisa gy'oli. Okitegeera ekintu ekyo? Weesonyiwe omusajja muleka agende. Ekirala Samantha mbadde nkusaba busabi va ku kamera ebirala sigenda bikusaba simasasula abantu abo abakubanja ente sima biki buli muntu ali mu mabanja ffenna batubanja naye nga kyenna okugamba sooka weesonyiwa omusajja we ziba depression za musajja ze zikutawaanya. Bw'oba olina obulwadde obulala bwonna mbadde nkusaba mira eddagala lyo ate erya bulungi. Ekirala famire ya Samantha mukwate ku mwana oyo. Kyemmanyi mu families mubeeramu abantu atugamba ekintu nga tuswagaana. Omulajja agamba Halima nkwegayiridde kino kireke nga tokizaako na mukono ng'ogenda kivaako buvi. Kati mbadde mbasa mugambe Samantha ave ku social media. Agenda kufa. Ekirala ate togeza n'onipulayi nga onvuma kubanga wali onvumyeko. Okitegeera ekintu ekyo? Wali onvumyeko. Oli mulwadde ojja kutukira bwereere. Oli mulwadde tosaana kuvuma bantu. Ekirala ye mbagambe kyaha mwe baana mwe abawala abazaddeko
abazirwanyeeko bwe mbeera mu datinga abasajja abafumbo mwegendereze wegendereze omusajja gwofunye nga wali ozirwanyeeko bana atubba baleke tebalina kibamanyi naye olwedde wazaalako yina abaana bo muhasolinga ate ofunye omusajja naye atagenda kwongera depression. Okitegeera kintu ekyo omusajja omufunye akulumya omutima eno wakwewolako sente z'abandi ezente please mwegendereza abasajja bemufuna. Ye mbagambe ki ekirala biweddeyo naye nga kyenza obagamba Samantha sooka ojje feesi yo ku kamera ogende wejjanjabe owone. Birungi Samantha embeera gy'alimu si nnungi baana mmwe mukyamubanja ente. Nina abaana be nalabye nga muzeemu ne mufulumya lisiti mbu wano abaana baakolima Samantha Birungi wababbira ente. Bannange Samantha Birungi yeetaaga ssaala azini mumusabireko before nga tonnamubanja kakadde kamu n'ekitundu ke wamu okugulira ente. Sooka omusabire kubanga bw'anaafa tojja kubanja yafudde. Okitegedde. Samantha Birungi ndowooza atuuse ku point ey'okuba nga temuyina mubanja nnyo. Ate kino eno kibawa ekyokuyiga baana mmwe. Mu Uganda we yatuuka abantu bali desperate. Tokolanga mitwalo go 5 n'ogamba nti kanga kwate nga we patra aganterekere. Mukwano tomanyi bwensula, tomanyi bwendya, tomanyi bizibu byennina akaviri kaakano sinnasiba kati gwompa akakadde ko kamu n'ekitundu. Mbu patra ngulire ente oginnundire. Bw'oba gw'osobola. So muleke nga kukema abantu. Ekintu kya ssente kino nze simanyi lwaki abantu tebakitegeera oba nze nakitegeera bwange. Ssente ze sisobola kweterekera nkimanyi nti naawe tosobola zinterekera. Okukwata ssente zange ne nziteresa omuntu nga ninga gwempi ssente oyo Equity Bank oba Sentinel oba Stanbic. Mamanyi ezo nzimuwadde. Samantha mwamuwanga ssente zammwe bakaddamu abali wana ekintu ekitali kibi kuba by then Samantha yali atrendinga nga ali ku billboard za MTN ngali bulungi nga tewalenza namusuubira kuba mubbi. Ne Samantha obulwadde bwalwadde ayinza n'okuba nga yatuuka ku point nga tasobola kwejjanjaba wabula nga kyayina kubagamba nti ente zammwe zaafa kalusu ne zikola zitya asobole ng'ozitunda afune treatment ye. Yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omugu wadduka. Kibawa ekyokuyiga bakadaama abali wano. Bw'okolanga ssente yo gyeterekere mwana wa maama. Uganda tuli bulala woocha. Totolesa muntu wa Uganda ssente yo. Okujjako nga mwana wa maama wo olaba n'omwana wa maama wo zimuteresa enkeera n'akwegaana. Olwo ate Birungi Samantha gwe wasanga ku internet. Muyina n'engeri gye mwagala okwesigamu abantu. Olabye vidiyo zange 2-3. I trust Patra. She's my friend. On which grounds? You send me your 1.5. Anyway, by the way, munsindikire ensimbi ezo nange mbagulire ente. Kale bantu mmwe abagendanga okulaba Birungi Samantha mbawalana n'obulamu bwange bwonna ng'era ndi wano nga nyongera okubajjukiza nti siri basonyiwa. Wallahi Samantha teyalituuse ku kino kati kyaliko ate saagala munimbe mbube yabbako ente simanyi be bamutuusizza ku kino nedda ba mikwano. Samantha yatandikiriza mpola nga muwoza tetusobola kumuteeka mu kamera. Simanyi omuntu yenna abeerako n'emizi simanyi biki kati laba Samantha bw'atunula yina alinga kaasimigo. Samantha jukira yatuuka ekiseera nga takyayina maanyi nga musobola okumukwata ne mumutwala mu ddwaliro ba mu rehab. Yatuuka ekiseera n'agonda nga bw'aba siriimu tusobola okukimanya naye boy bw'aba siriimu ono aliko n'ekyoya. Bannange laba Samantha bw'atunula oba bino ebiragalagala bye nawulira Doniasi yagamba nti anuusa ne bi ice ntegeeze n'enjaga ya ice. Bannange musabireko ku Birungi Samantha kyokka abaali bamutiijisa siribako yadde n'omulema kati amunoonya. Yeye endowooza y'Abannayuganda tekyukako tesingangakaawo. Ekisinga okunuma kiri kimu nti instead okubuulirira omwana ono ne mumukansolinga ne mumusaasira ne muwulirira obulumi nga ye waabuwulira muli mumujajinga olw'okubanga she did a mistake. Bino mbigamba nnyo bankuba kyeyo.
mmwe kennyini nnyini mmwe bakazaala bulwa, mmwe kennyini nnyini mmwe bakyamu tubagamba nti you see people on social media olw'okubanga those people have got names, olw'okubanga those people have following, ne mutandika okugenda mu mabokisi gaabwe ne mutijjireeyo, ne mutandika okubeekolezaako olw'okuba you want recognition, then at the end of the day omuntu oyo ng'abayingiza mu program ye gy'ayagala lwaki mumwesize, you're yearning to be like her, olw'okuba mumulabye alina following mujja mutijjukana amaze okubafeera ssente zammwe azilidde, you come out and start kutubologera bannange byanzibye ssente gundi anzibye ssente mwekuŋŋaanyiza mutandisa okukola ensasage naye ng'ajjukira you are the very same people abaagenda mu bokisi ye nga mumunoonya. Era ne mbawoninga ne mbagamba there are a lot of people you see on social media nga those people have names, they have following, they get likes and their videos are shared by people. Era abantu abo mmwe kennyini nnyini ne mulowooza nti what they do present to you on social media is what they really are in real life. Ne mbagamba mulimba. We are people moving with masks. Once that person remove her mask or his mask, you get to know the real person. Era ne mbagamba in that oyina kukola otya. Trust the people but not much. Trust the people that you see on social media. And just know those people have a different life and a different style. Abantu tebabeera perfect, mwe kennyini temwagala kuliiza ne mutuvuma. So once you fall into mistakes and you come out, start shouting for us, start saying this and that, naye ngate at first munnange mwali balagajjavu. How can you get a lot of money nozuwa omuntu that you don't know, a person gwotamanyi gyogenda muloopa ng'ekizibu kituusewo, you don't know where to report that person in case of a problem. Ate n'omwesiga. Nze Sheila Adita kamanye endowooza yammwe mbaga.